Omugenzi wuno aganye okwebaka, omugenzi aganye okuwummula emirembe gye baamuteeka agambye nina okusigala nga mmanya ekigenda maaso mu ggwanga. Ebya maama Rebecca Kadaga si birungi, ebya maama Rebecca Kadaga si birungi n'omulundi n'ogumu, era obudde buno embeera mwali yeesitaza. Wayiswa Onalebo Wayiswa Mufumbiro kyakoze Muhoozi enkoko ekikola baana baayo. Onalebo Wayiswa Mufumbiro kyakoze Muhoozi enkoko ekikola baana baayo. Kisaka yetatudde, Kisaka ali mu maziga amayitirivu oluvannyuma lw'okugobebwa ku mulimu gwe yaweebwa ogwa KCC. Musiibye mutya Bannayuganda, mugamba mutya mwenna ba comrades, kansuubire nti muli bulungi. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende. Wano ku mukutu gwaffe ogwa YouTube Olivia Katende 256. Subscribe my YouTube channel, sharinga, likinga, tusobole okulaba mbuno tuggusa ensonga na biki ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Nyongera okubajjukiza nti Maama Jole Mugisha ye twamufiiriddwa era agenda kugalimizibwa ku bijja bya bajjajjaabe olunaku olwokutaano eyo ewaabwe Embalala. Omukama tusaba omwoyo gwe agulamuze kisa ate ne famire ye Omukama ayongere okugigumya. Omugenzi Simayichuli ye yaganye ebyokuwummula anti buli ekigwawo mu ggwanga Uganda ye aba akimanyi ate era buli ekigwawo aba yakyogerako. Yisima ono yali yayogera dda ku Kisaka, namugamba banne Kisaka ekibuga nedda. Kisaka ekibuga kyaffe eringa ttooyi, Kisaka ekibuga kyaffe tekitegeerekeka nedda, weegobe wummula. Tetwabadde munnange olu nga Kisaka Museveni amuwummuza naye oluvannyuma lw'okuba nti Isima yali yabyogera dda, bantu tubyogedde nga tugamba Kisaka ekibuga Kampala kiringa kaabuyonjo eri ey'enkoma etali zino ez'ofulashinga wabula ziri ez'enkoma. Naye munnange Museveni bw'atyo kaddaaki, naye nze kye mmanyi nti Museveni yawummuza Kisaka okusobola okumuggyamu eno mu gundi eriwo, kuba ffenna tukimanyi bulungi nnyo Kisaka si yabadde akola Museveni yakola, wabula olw'okuba nti Kiteezi yayiika n'agwayo yasobodde okuba munono amuggyawo amukweke amuteeke emabega era alina kyagenda ekirala okumutumako. Kino nno mwenna kibawa ekyokuyiga ng'Abannayuganda bakolera Museveni. Tessaawa yonna bino ebintu bye mutukola, bino ebintu bye mukola bigenda kera ku makya nga bibaweddeko, bigenda kera ku makya nga biri mu bantu bannyini byo. Maama Rebecca Kadaga ebibye si birungi, ebya maama Rebecca Kadaga si birungi. Museveni oluvannyuma lw'okuba nga yakozesa maama Kadaga n'amukozesa buli bikolobero, n'amukozesa okweyongeza emyaka, n'amukozesa okujja ekisanja ku kkomo, n'amukozesa buli kimu. Obudde buno maama Rebecca Kadaga yaweebwa obutwa afaanana ng'ebitafaananika. Maama Rebecca Kadaga obudde buno bwe bagamba nti maama Rebecca Kadaga asiseemu, towakana. Naye nga byonna biva ku ki? Kukolera nakyemalira. Bw'amala okukozesa Shuwaddirwa aba agenda kukusuula. Bannayuganda mwenna kino kibawa ekyokuyiga. Nti Museveni talina muntu we. Museveni talina muntu we gw'ayinza kukkiriza kutuula mu bintu byonna. Kkiriza oba gaana, bw'amala okukozesa mishoni ze z'aba ayagala, wallahi Museveni aba agenda kutta. Tunuulira maama Rebecca Kadaga bw'afaanana, oleete ne maama Rebecca Kadaga nga tebannagikwatako, obakompeyalinga obateekewo tulabe ani gw'osobola okutwala. Ebyo byonna biva ku ki? Ku Museveni nti abakozesa, n'amala okubakozesa, bw'amala okubakozesa n'abasuula eri nga labishi, ng'akapiira akamaze okukozesebwa ne keeyambisibwa. Kati obudde buno Kisaka yakaaba. Twabagamba mulekulire ng'embeera tennatabuka. Kati wuuyo Kisaka toli Munyarwanda, maama Rebecca Kadaga toli Munyarwanda. Abasajja be mukolera Abanyarwanda tebabaagalangako. N'ekyo kibalimye okutegeera n'okumanya n'okuyingiza mu mitwe gyammwe nti abasajja be mukolera bafu. Ffe tuliwo babuulira biki ebigenda mu maaso, temubitegeera, ffe tujja kubeerawo mwe mutuyita abantu abatategeera naye ate nga tutegeera bye twogera. Subscribe my YouTube channel, vuliriza omugenzi kye yayogera. Kisaka weegobeeko, relieve yourself of duties and your technicals. Muwummule, va mu kibuga kyaffe mukazi gwe. Olese ekisiraani mu kibuga temuli kalungi, ebinnya, okuwunya. Ekibuga kyaffe kiyinza kitya okuwunya nga ttooyi.
Dorothy Kisaka basaana bamugobe ne ttiimu ye agendeka mukazi mugagga buli mwezi bamuwa miliyoni 6 nga tutaddeeko maintaine mugagga genda owummule ne bbaawo ekibuga kyaffe kiveeko. They can't resign in peace. They can't in Africa. You can resign a job if you can't do it. Ekibuga ekivundu, ekibuga ekiwunya, ekibuga ekijjudde kasasiro, ekibuga ekikyafu is the definition of Kisaka and the technical team ne Balukwago. Kisaka njo kubuulira ebigambo dde neewako owulire nga n'ebyenda bikuluma. Tujja tuka tukusabire essaala embi nti Mukama Katonda mukazi oyo muleke tazuukuka. Payini gy'otuyisizaamu ogitegeere mukazi gwe enzikiza obubbi temuli mataala kiro pulogulamu zonna ezireeta ekibuga okuleeta ssente talinaako idea n'emu. Mugambe kukyala kwanika ati mugambe kulengera zaala tooto ebintu byonna byalimu tebirina kye bijamba city. Haven't you traveled? Toyinza genda no benchmarkingako Milan, no benchmarkingako Portugal, Sweden, Stockholm, nolaba ebibuga nga we bibeera azunga buzunzi kuva ku makya. Tewali kantu konna ke weegomba mu kibuga Kampala. Si muddo Jennifer gwe yalekawo. No. Si wooyita binnya dure bi ekibuga kiwunya buli wootuuka wawunya zikyobulaba ntambula ne designer perfume. Kikuddisa business oba okola business omuntu nalowooza ofuuye. Kibuga kikino. What type of a city is this? Cities bring in money. Eno tereeta wadde ekikumi n'otunuulira ebizimbe ebivundu ne mulemwa n'oteekawo minimum standard nti ekizimbe mu Kampala kirina olabika bwe kiti kyamulema. Awuzuuma ku TV inginiya abedda bannange tambulako mu Kampala. Toyinza butajjukira nnaku za Jennifer Musisi. Ffenna tukkiriza budget tezirimala. Budget tezirijjako nga zimala. Naye mwaka ku mwaka ne bajja ku TV simanyi budget cut. Ebintu ebitetukwatirako ddala. Ne weeba budget bagisaze tetenkanya. Jennifer Musisi yali mutetenkanya. Ng'ateekawo kino ne kiri. Oluusi olaba ng'alina oziniramu ne ku pulezidenti. China hips nga zikitunda. Nekiziniramu ku Museveni nekisekiwalinga bbaaga. Tawuni neebeerako ennungi ne bannange Kampala tawuni ki? Ebizimbe ebiddugala. Ebyakwata ebivu. N'otunuulira ekizimbe nga posta. Kivundu. Posta nvundu. Okuba mu Kampala wakati. What type of building is that? Naawuuba amagalubindi. Inginiya waki? Mbu simanyi technical team, simanyi KCC director, simanyi in charge of planning. N'omulaba mbu ali mu charge of planning yazimba buzimbi kabuto kulya mbizi. Babeera wano okumbizi enankulabye. Myezi 3 mu office nga yazimba akabuto. Yenna atambula kamwewanise mbuno ebalowooza obwo bugagga. Oyo bi obwo bulwadde. Omuntu takulimba nga zolwedde bagamba ekima. Ogezze olwedde nayisedde aba train nsobole okubeera naye balowooza mbu obunene bw'embuto mbu bugagga bubulamu atambula n'omugugu gwa bi buli walaga. There is nothing mu lubuto olwo. You need to help yourself. Naye ne babeera mu ofiisi ne balya ng'ebinyenyi buli sawa naalya n'oyire simanyi KCC director, simanyi KCC technical team yenna nga nefeesi emuguddemu agagodogodo ng'embizzi gamuyingidde mu feesi. Miskiini ne babeera mu ofiisi nti alina pulaani talina pulaani yonna. Mbu simanyi technical director, simanyi engineer in charge of planning bogus. But tebalina kye bapulaninga. This is not a planned town. This is a town of the ancient. Y'abantu badda. Mwalonda abantu abakulu n'ebidiguli ebyekisiru. Ensi zonna tebakola ku benchmarking. Genda ke Portugal, genda ke Milan, genda ke Greece. Benchmark cities.
balina oli agenda atagala n'amatayi luulu ovulo buli wadda kibuga kikino. What type of a city is this? Cities bring in money. Eno tereta wadde ekikumi n'otunuulira ebizimbe ebivundu ne mulemwa n'oteekawo minimum standard nti ekizimbe mu Kampala kirina olabika bwe kiti kyamulema. Awuzuuma ku TV inginiya abedda. Genda mu Europe olabe tosanga basawo bakulu babeera eri mu technical baana bato urban planning. Ekibuga kitono kipulaninga otya azunga na mwami twakamala emyaka asa. Muhoozi alina bukakafu ki nti ekyatwala bali tekisobola kutwala UPDF. Ejje lyali ery'amaanyi ennyo ku General Muhammad Bashir ow'e Sudan lyali luddawa okumutaasa nga bamutwalaganya. Bw'otugamba nti teri muntu wa bulijjo aliddayo kufuga Uganda alina kuba wa amagye wa poliisi. Ebyo byonna bintu nga bw'onoozuukuka n'obaako ekiboozi ky'oteeka ku Twitter ofune abagoberezi ku mulembe gwa 7 mubeera ku TikTok yagitutereddeyo kiro 7 anoonya bagoberezi wakati wa 7 ne 7 ng'osobola okugamba nti Uganda erifugwa civilian. Watoza chikiriza oluvannyuma lwafiirira maaso ani yasooka okulayira yali munnamagye. Lule bwe baatabuka eyamuddira mu bigere yali munnamagye. Oluvannyuma lw'okutegeka okulonda wakati wa 8 ne 8 mu Gw'omusanvu yali afuga yali munnamagye. Obote yali munnamagye. Kakati ebintu tubitunuulire nga tugoberera. Ntoyinza okwogerera leero ekintu naye munnange ne kigaana okugenda amanya nti kigenda kukola ki kigenda kubeerawo. Ekyokubiri endowooza eno nti ffe tuyina okufuga famire yaffe erina okubeera mu bulungi. mwanattu Kamisi Gaddafi yali aduumira ejje erikuuma taata we yali lyenkanawa nga Presidential Protection Unit yali mu tank 10,000 dali jedden abaserikale abali ku mpewo kuna batugoberera ze tuyita main battle tank nga mulimu emizinga 15,000 president nga liduumirwa mutabani we NATO yali alindirira okutuula ku ki ku bwa president kunamulolo ya mutaasa NATO yabakubanago Gamal Gaddafi Muhammad tuli kati Egypt yali alindiridde okutuula ku ntebe y'obwa president Hussein Mubarak sikira taata we Hussein Mubarak yali luddawa okutaasa kitaawe bamutwala mugamba nti Muhoozi tegeeza ki kuwolera ggwanga mutabani wa Gaddafi ng'alina tanka 200 main battle tank ng'alina emizinga 15,000 ejikuuma olubiri wokka ate Gaddafi yalina ebyokwayisa eby'omulembe yawolera eggwanga byalema bamutira mu kidiba mu kazambi kinnya akavubuka nno kavubuka kata era n'akagamba kati onzitira makoze eki yawanika emikono ati Gaddafi ng'ali mu kinnya kakati bwawanika akavubuka ne kamutolera salaamu n'agiddamu n'akagamba onzitira ki makoze eki akavuga nikabugero bigambe nnyoko akavuga kayogera na mu Luganda kamugendo bigambe nnyoko kamusimba bene kakati tulina ebintu byetu
the presidential system is being changed to parliamentary system. This one we're going to tell you is Northern Ugandans that we're not part of that, and then Mao should be accountable as individual. So we're saying this in a good faith. And then too, as the Northern Ugandans, we are standing to warn our MPs that the MPs of Northern Uganda, right from Karamoja up to West Nile, they should be warned. These are 39 districts of Northern Uganda. They should be warned. This is a bill which is a temptation for all these members of parliament. But the reason why we send them there is to think about the local people, the voice of the voiceless, let them think about them. This bill is aimed at supporting one individual, that is President Museveni, who is planning to rule Uganda for centuries and centuries, decades and decades. After him, it shall be his son. So we know the aim of this bill. So we are standing here to warn our MPs, and our MPs should be careful of this bill. We are not in support of that bill. That's what we can say. Otherwise, we are warning our MPs. Also, as to know what Mao, we are not in support of this bill. Thank you very much. Once again, thank you very much. My name is Amduki Brand from Koboko, a concerned youth, a concerned Ugandan, a concerned West Nile. We are saddened by the news of the tabling of the presidential voting by Norbert Mao to the Parliament of Uganda. Dear Ugandans, this is very unbelievable. This is another rape on the constitution of Uganda. Uganda is still a very, very young country democratically. You cannot really try to bring that system of voting a president through the parliament to Uganda. You cannot do it now, and no one is ready in the whole of Uganda, Koboko in particular. And I will say this to my representatives from West Nile, the 42 representatives of West Nile, the 4 MPs from Koboko in particular. Don't disappoint us. Otherwise, the ground is not safe for you if you side with the Mao. Mao is an individual looking for survival. We should not take his way of looking for survival as our way. We believe in the truth. We love Uganda. We should look into always a leader who puts Uganda first. We don't look into a leader who puts a family first. Amin once said, you shall never love Uganda if you love your family more than Uganda. Rule Uganda, family, you don't rule your family, you control your family. But the country, you rule it under the will of the people. We are saying we are democratic. This law is undemocratic. We are really very concerned about this. And I promise you, Mao and your team, whatever your motives are, you will face it very, very rough here on ground. Otherwise, thank you very much. We should not allow this happen. I'm going to say this in Kakwa. Teta, ayin bana tunda berinde ko ngoma liena teli liana taina gadi iri president lo ko guma i parliament MPs lo gumba kade kene kulana kene de bana ina momoka na constitution na Uganda na do ajugara momoga let king ajigilo ko kara momoga constitution na Uganda na kara changio kenade ayenda do geda di uko na ni parliament. So kitani kana kani gwena adinyo. Mayani gumba ngutola ya nyarlo. Mayani gumba ngutola kama imindi kilo. Bangutola kama igumbi kilo kani kilo kitana skarana na nanyo. Ine kulana kine de ya kumera lobu ngela maitaji na gati. Mao dena di lepe kitaki mugu ufami na nyingana. Lepangba kitaki yila Uganda zikilo yote. Mao angwa anodhani Uganda we. Mao lu presenting sub-regional na choli. Bo actually kilo boya kula karanga pie kula te Mao na kile wala mno tajo na di Mao kuda ponda kani ngoto kilo ni do rumbi na kani kile do rio ko yangu na kobo ko kula ko na ti mali kile mali ajini wa rumbi ngola do rumbi lo utini kunyosi ngolo no kani yimdo na di president lo kugumani bena berona mai nyumundo ngoto lo bena mai gobina mustafi ta gumba museme ta kudingo ta gumba museme
laga ya kulegele ya kugumba lepe lakini mtu egela anyola kuna mnana mtu la manye gumu ndilo logumba Museveni kala anyola logumba maokolo logumba mao ngalo tokolo anyola logumba Chagulanyi kala anyola so mtu egele kutikini chance la ngalo logumba mtu la nyala manye mindilo yete. Thank you very much. Anyinga Gilongo Amidi Moses I Luo community in northern Uganda. Anmi finyunega sana kumlempo megwa mao magitika luoro awia luo i Uganda uruo kelembe mokuo kugo kuma wanwa luo amiti wacho ni mao chipare mekeru hiyo project imekwama. Msaja huo imekwama project ameondoka asinzira ku mitimba gani kwereko yatandikira kutoyinza tandika bintu byabuvunanyizibwa na birthday party ate kinsubira mu gendo nego oyinza okuba nga oyagala byabukulembeze mutagana kubuza amazaalibwa ati owangadde nnyo nga tenakyo mu buwangazi bwo nga temulimu buweereza anti okuzaalibwa kwe kusooka ne tuza kubuweereza anti kyendiko ate ng'okuzaga 5 myaka 5 obubaddewa nti bakwanjule mu bantu nga gw'oli ku bya piraawo kuba abantu mwabalumya enjala. It was a wrong move. Chenjagale mu byonna mu statement. Okategedde? Kategedde. Balumya abantu enjala emyaka 4. Babagabule ku birthday yo 5. Era abantu balye bakute babagale nnyo. Waiso olengerera. Bwenkoze bwiti good. Otegedde buti. Project emekwama ate liyendala. Emekwama. Ate bonna balimu abafere. Bonna batya. Bwe batukane ku gashumbo kuba ne kyebamuwa tebamuwa bawa muganda obwaladisi. Konsandi yange weri waiswa. Hiyo project mbofu sana. Elimo mufina gamba nti naliko no program nenga nti bali bafere. Anti nze kyasinze okunkwata. Nenga nti okubiri gwolabawo omuntu yenna nga line up nakubulira. Anti nze kyasinze okunkwatako waiswa. Kyekyokuba nti Jeno yabudde nakola statement nagamba nti civilian atali musirikale oba mu police tasobola kulembera mu Uganda. Ninga ate kati omusajja wange waiswa omusajja gwatembeeta civilian ate obujasi babusoma bali yabusoma n'abumala obaye yabusoma n'abumala linda ku kade mwako nti obaye yabusoma n'abumala ebyo bigambo byogerebwa abantu abatalaba wala oli agenda mu training yasoma yabisoma no bisoma yali ya myaka emeka yatase atalina rekodi ya kusinga mu kibiina waba yafuuka omujasi lwaki alowooza nti abazze basinga mu bira tebasobola kufuuka ebyo mboozi kitaawe yafuuka omujasi amala agenda ku ssomero okunyumiriza mu butemu ate sina mujasi bo batemu mujasi waawo ani amumanyi ng'omujasi yayingira amagye nga mukubi wa miggo amagye yagayingira nga wa kibooko gwataweza 5 myaka wabitegeera otyo anti mutemwagala babulira mazima. He joined as an LDU. Operation gye yakolako eriemu gye bagezaako okuwamba Miriam Mutagamba. Sima Miriam Mutagamba kyali mulamu. Miriam Mutagamba kyali mulamu bayafa. Tetukikakasa wabajja Miriam Mutagamba abawuliriza nti kubanga no program fete twetegeka tujja kumukwatulawo ebiri. Bawamba Honorable Miriam Mutagamba nga nije Jodo nga kyali minister najibanyumiza emboozi nagira mu helicopter okutaasa nenga tewali kiriwo stage managed ulala agenda okubagenda okuluma mu operation lightning Sunday Congo nti banoonya koni nandawe yatebazisangawo ezo operation yali azikulembedde ate bebagenda operation byonna operation shuja zonna akubuliriyo success story maji gyataddewo okujjako kiye mu nyini nanyini yebwe yakenda ku macha namuga nti amugobye mu maje era kati eno gyali bamuleta kumumuza na kujjawo iyi project emekwama okulwana ne Kyagulanyi bakulowooza nti kwa kuwanyisiganya kuba kibasumbuwa basoka ne bamuleta nga bamulese nga bagamba nti abavubuka babeere wakiri nga bali kumpi n'abafaanana nti muvuka munnaabo kwe kuleeta iyo project nga ne expenditure ku bantu abalala mukulwanagana ne Kyagulanyi Robert Center mu esusse omwana naga nti akanyambale kubanga bwe babadde bateekateeka ye jjajja yakaddiya buli omu bamama yabakaddiya bakategaya baafa ba mayombo tebaliiwo ba Ronda bagenzi
bakayihula basibe ati nanafuya buli omu n'amanya nti abo bonna babadde bayinza okutwala obuyinza Besigye amaze okumukaddiya ate abalala abaguze nga promise yonna gye balinamu abantu bibalooza nti abo bayinza okuba abakulembeze baabwe yabateeka dda mu nsawo kati najja afuna ekizibu omuyaye n'afubutuka gye yafubutuka bannayuganda bamusazeeko enviiri ze yali yeekwekamu amaze okwekweka mu nviiri bamugambye zisaleko Sipuliyani Lwanga mugasse mu kyaki embaga entukuvu kati myaka kumpi gyegiijo ng'omuteeketeeke ow'abantu nga bwe bateekateeka David kakati eyo interruption eyakati kubanga yamanya nti omwana tajja kusobola kuwangula bali balala abalala ne bafa abalala ne babakaddiya kuba Museveni bw'agenza okukkiriza nti kati awezezza 8 omwana alina 5 beyajja nabo bali mu 75 amanyi tebayinza competinga naye kubanga instruments ezisinga of power wadde abadde tebaze executinga bulungi omwana yabadde aziina naye ate insecurity gye balina mu nyumba nti obunafu bw'omwana babulaba nti bwe bakwata omwana ne bamukwasa Kyagulanyi oba ku makya oba kiro oba misana biwoobe biwoobe wonna kuba ne mumagye Kyagulanyi baatekamu bakubamu akalulu ng'alinamu 75% ng'avuganya n'oyo agamba nti agakulembera mumagye tomanyi nti bamuhooza abo baleetako n'engato za cyunguli zeziriwo nga zonna za mugulu gumu ne uniform nga tetuuka nga nayo ya cyunguli nga babireetedde magye abamagye tebamuliyo wadde cyunguli yaleetako engato nga za cyunguli n'embuza amagye kati abamagye bonabo balinze abasirikale nga banazambala batya nga ndio munabye lwakwati bwe tubeera wano twogera ebintu abantu balowooza nti Waiswa it is on record in procurement gwegenda obuuzi naleeta wokitoki nga za Bufalansa nagenda ne baleeta wokitoki zokwogererako nga zogera Lufalansa radio kolo zoyisa otukola wokitoki nga za Lufalansa ne bagenda ne balonda procurement ne bagenda mu Western ne bagenda abantu abagenda Somalia ne batwala abantu bewaabwe ku kyala abafumba kyayi nti bajasi ne balumba kampiona ne bajukuba ne bajova running bino byenjogera bibaddewo ekyo kituufu n'agamba nti asobola okulumba Kenya mu wiiki ezi bbiri ne bamugjawo ne bamugoba ku mulimu kakati bwajja eno ng'afuuse jobless n'ate n'afuukirayo ekizibu eno kubanga yajja neyeemala awudinga nga buli ambuli mufere yenna kati newoba babodaboda ng'oyagala kubba musolo gwa boda oyagala kunyagulula bantu olina omutima omubi otekako omuhoozi mu maaso kuba kabadde katiba ak'abayaayi kuba abayaayi mu kibuga basoma mangu yungwaze kati nga yungogo balabaze yoli omwana avudde eri mu bibye talina kyalina kyamanyi azze mbw ayagala kati naye kwata katiba mumanye kati nga buli akola ekikolobero mweyekweka ng'omanyi bainvesita be batuteko sente zaabwe omanyi bainvesita be batuteko sente zaabwe nga kava apu y'amagye eva wooyo emmotoka ziri mu kibuga muziraba zitambula bezi zidduka bayaye bazirimu bali mu kutegula bainvesita naye nga bali covered lwa nsonga egi bali ku presidential bid project emekwama kinaja nenga nti iyo project emekwama era ne tulabula n'abayaye tubagamba abayaye muvemo iyo project egenda kukuta emirimu gyammwe waliwo kenjagadde mukogambye nti bwe yayogera ebya Kenya bamugoba ku mulimu ekitegeeza akangavulwa naye atakangavulwa anti yamugoba kyazaala ekibi akiwongerera ate onaakola otya bwemugoba ku mulimu oba tomukangavudde ate n'amuzza n'amuwa byonna kubanga gwe baateekateeka bwe bagira ne bagendako neew'omuko wawulira nga bayombagana olutalo lwali wakati wa Lwaboogo naye tewaluwulira tewawulira lutalo lwali nze yaluleta